Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba, Salt Media egenda kuba ejaguza emyaka 11 gyemaze ku mayengo g'ebyempuliziganya ng'eweereza eggwanga. Bamakanika ba pikipiki mu disitulikiti y'e Busia bagiyozaayozezza olw'okuweza emyaka 11 ng'eweereza ensi ate ng'ebagattako. Bwire Issa ono nno bamutuuma na lya bugingo akolera mu kibuga e Busia ategeezezza nti edduuka lye litega Salt Media okuli Salt TV ne radio okuva ku makya paka gye buzibira era nga n'abantu bangi beeyunawo nnyo okuwulira ekigambo ne programs endala ezibazimba nga kino kikoledde emyaka 6. Aye nsuubira kati ewezezza myaka 11 zemaze emyaka 6 nga njiwuliriza. Aye mu myaka gye ndina myaka 28 saawa zino. Naye ebintu bye ndina olwa Salt Media ebintu bye ndina bingi. Ntya n'okutya nebuuza nze omwana nze emyaka gyange gino mbeere n'ebintu bye ndina bino byonna mbeere n'edduuka nga lino nga lyange ate nkyali muvuka muto bwe nti naye ng'ekitiibwa nkidizanga Katonda ne ŋŋamba nti sinze naye ye Katonda ng'omusumba waffe bwatugambanga nti sinze siffe ye Katonda era kituufu ye Katonda. Nze ku Salt Media okutuuka ku bino bye ndina abadde Katonda era neebaza Katonda olw'ekyo kyatukoledde olwa Salt Media n'emyaka agyongera emyaka. Asengese programs za Salt Media ezimukozeemu omulimu era ezimunyumira. Eyo programu nayo njagala nnyo. Ziri programu 3 Anfield Experience ne eyashiradi eyo n'ogatako lunch hour eyo yesinga ye taata waffe eyo. Mu ngeri y'emu Odongo Steven ngono mutuuze ku kyalo Busire kisangibwa Busitema agambye nti kyenkana buli alina business mu kitundu kye awuliriza Salt FM ku makya programu zibulaatudde n'endala ezigoberera era bw'atyo n'agattako nti ziyambye nnyo famire zaabwe n'asiima. Giyozayoza ohuyesa emyaka 10 na mulala niri mu buweereza senior TV tutaje senior asirasi tusa mawulire ko bubachayi tusasa mawulire kalali kene so njohweba samuno Salt Media outside ya TV muno programgo hiro hosese radio nanu otandika humande bulirisa echuli bulirisa program ya zibula tude inyombahe ikerere ni hola sina he hala buhaya hulwa program yo so libicha hulanchi mbulirisa ngalancha wa ya bugingo husande zimbulira bugingo muno hwanje chuli paka lwa malira program yaye. Sande Milton nga kwogase ne Bwire Issa wamu ne Yakuwa Auto Spare Parts Garage nabo bano bagambye nti okuva lwe beegatta ku Salt Media bafunye enjawulo etagambika kubanga bakulaakulanyizza obulamu bwabwe naddala okuyita mu kukola omusumba bugingo kw'abakubiriza. Wanira Augustus naye ajulidde Katonda nti okuyita mu Salt Media bingi byafunye era naawe obujulizi n'ayozayoza ne Salt Media. So Salt gasihiro gajula mu Salt ubande programu yanja sawa musa mpaka 8 shile yabaho kwawulirisa husinza hwa amani muno era natunyonyola engeri husinza yuhulamu sesi nimbawo nimbamba omba ngobo yeyengu nikulisa programu eyo husinza nsinza muno na sano mwoyo mulala era musinzo ofunire mu bwanguzi wa amani. Ano suho tulaho munyu obaho munyu ebiha bya lunch hour bandu baboda bosi stage ya Kayola stage eyo musinyole nibyole biha bya lunch hour bosi bahungana ano era ho baho screen hongo yoboneyo nasaya tuholere mu mulimo olowani tulisa niwecha niwali no dira ebya Independence Night wecha bu screen wabona bwalimu nasaya tubeerezisa yogayoga Salt Media okutuuka ku myaka 11 ng'oweereza ensi. Bya Sunday Charles ku Salt TV Omunnyo.